Ssempole embuzi Abaganda bamugeresaako nti azza mugongo ewaffe zirya nguggu olwo abajja kuddiza maliba bassebo ne bannyabo akatali kabbe eggumba osuula mulyango. Mbagamba nnyo nti omuko w'ensonyi oluwombo lumuyiikako ng'atunula. Omuto anajooga omukulu amuddiza katwe kankejje kyokka ate teweerabira ne ssemukulu akusooka ekibi awoza kimu nti abato ba leero tebaasoboke. Nze Kanoonya Juma omulangira ow'Ebukerekere. Bassebo ne bannyabo, kino kitabo kiyitibwa entabiro y'Oluganda olw'edda. Gwe wenna nga toyina kitabo kino ekirimu Oluganda konko, mukwano gwange ogenda kweddiza ebigenda mawoba byaddiza ebusunju. Njagala okutegeeza nti ekitabo kino nakiwandiika nga nkuuma Oluganda olw'edda. Abamu ku mummanyi ogamba kale nalina jjajjange mu kyalo eyo ng'ayogera Oluganda olw'edda ng'ayogera kino. Byonna ebigambo bye wawulirako nga jjajja wabyogera ogenda bisanga mu kitabo kino. Kigula emitwalo 6. Ojja kukwata emitwalo gy'ensimbi 6 ogule ekitabo bakiyita entabiro y'Oluganda olw'edda. Sente ezo osobola oziyisa ku nnamba yange ey'essimu yeeno Airtel eri kasaalaba 256 751 47 oba oyinza n'okuyita ku MTN Airtel weebe kaluubiridde. MTN yange eri kasaalaba 256 788 461 228. Ku mulembe gwa Kabaka Ndawula ono amasiro ge gali ku Mutala oba ku kyalo Musaba mu ssaza Busiro. Ku mulembe gwa Kabaka oyo Ndawula Kanaakulya wajjawo omusajja gwe baali bayita Nkalubo Ssebuggwawo. Nkalubo Ssebuggwawo yali yeddira musu, wabula Nkalubo yeetegereza embeera zonna ezigenda maaso mu lubiri. Edda wano mu Buganda ng'omuntu okugenda okwetaawuluza yagendanga n'akakumbi ng'asima ekinnya, bw'amala okweyamba ng'aziika. Tewaaliwo binnya bya nkalakkalira oba bye tuyita kaabuyonjo. Zino kaabuyonjo z'olengera zajja luvannyuma, era amagezi g'Abaganda okuzimba zi kaabuyonjo baagafuna ku mulembe gwa Kabaka Ndawula nga galeeteddwa omusajja Nkalubo Ssebuggwawo. Nkalubo Ssebuggwawo yalaba nga buli muntu agenda n'akakumbi ne yeeyamba n'aziika ebyo byamaze okweyamba. Yagenda okulanga ate si kirungi ye Kabaka okukola bw'atyo nga be baayitanga abakopi. Era yasalawo n'agamba Ssaabasajja Kabaka ng'agamba Kabaka Ndawula weetaaga ekinnya eky'enkalakkalira mw'onoogendanga. Ekintu ekyo Nkalubo era n'ayiya ekinnya eky'enkalakkalira mu lubiri. Kabaka Ndawula we yakikyamamu n'alaba ng'amagezi malungi nnyo agamuweereddwa Nkalubo. Bw'atyo Kabaka Ndawula n'addira Nkalubo n'amuwa erinnya ly'obwa Nnamusu kubanga yali yeddira musu, era ne kaabuyonjo y'omu lubiri evunaanyizibwako Nnamusu. Naye yo kaabuyonjo y'omu lubiri teyitibwa Nnamusu, eyitibwa Kalyakokka. Kaakati era Kabaka Ndawula yalagira ebinnya ebyo bitandike okusimibwa mu lubiri, era kaabuyonjo n'ebiyigo byonna nga bikulibwa Nkalubo ye mukulu waabyo. Wabula ate ebiyigo by'omu lubiri ate birabirirwa ow'emmamba gwe bayita Namukoko Eggoli eyo mu Mawokota. N'olw'ensonga eyo bassebo ne bannyabo njagala okubategeeza bw'atyo Nkalubo we yajja okuganja, era Kabaka Ndawula n'amuwa n'ekifumu ky'anaayiikuulisanga kaabuyonjo z'omu lubiri. Ekifumu ekyo baakiyitanga kayiikuuzi, era nga kiweesebwa omusajja gwe bayita Kyoto eyeddira envubu ng'akiweeseza Buyinja mu Kyaggwe. Nze Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere. Gula ekitabo kiyitibwa entabiro y'Oluganda olw'edda ku mitwalo 6 ng'oyita kasaalaba 256 751 4769. Ntumiddeko ku Bob Cash Ebungereza awo, ntumiddeko Kawembu Kenneth omusamizi omuto Ebungereza ne Reverend Father Ben Lutayansi Bambi Ebungereza awo. Bannange nkandudde, bazzukulu nkandudde.